Haji Haruna Segawa tata w'omugagga Miss Kigundu abasinga gwe bamanyinga Hamu okolera ku Mukwana Arcade ne buloka wo Walukagga Nassa eyeyita Haji awangayira mu tawuni y'e Kalungu. Nzize ngugulana mmwe ku ttaka okuva mu mwezi gw'okubiri mmwe lye musuubira nti mugenda ggula ku mpaka. Mwagala bugagga, mwina lumu za sente, mwina container za gold ze mwaje Kongo ziri mabega w'amayumba tusirise tubiraba bye mukola. Mwali baavu twajjano nga mwina lugabire teri ya nansekere buli omu munaku esaazi no you are rich people, you have everything. Emotoka muri muza milioni 8. Twasala ke somero Headmaster omutwe tugosalako abaana bona ntibatwala mu nsiko. Where are they? Panawo abaana baluwa. Abaganda bagamba nti amaanyi g'olujegere bwe bugonvu bwalwo endigo koteko omutwe tekitegeeza nti temanyi gyeraga. Kaakati nno twolekedde akadde akazibwe ennyo akadde akakazigizigi ampuliriza bajenerali obubbi bw'ettaka abagagga mu Kampala ebigambo biranze ogenda biwulira naye wulira na bino bikulu. Bwe muba temunnaba kuloza ku lutalo luzibo ziri entaleezi bbiri, lutalo lw'amawanga na lutalo lw'amadiini. Yes. Kaakati wano Museveni byonna bikoze teri ddiini ekwatagana. Bas kaakati okuva eyo okuvira ddala emabega mu myaka egy'ekinaana kaakati bwino atandise okubeera ng'avaayo mpolampola era ensi egenda mumutegeera. Mwami Museveni bwe baalinga mu nsiko baawaayirizanga abasirikale b'Obote abasirikale b'Amini nti be batta abantu ono yazirwanako. Ensonga lwaki mukuwadde akakase nti ebikolobero byolaba bigenda mu maaso essaawa zino ku bannayuganda okuli okubawamba okubatulugunya n'okubatta si bipya byatandika dda mu biseera biri nga Museveni bakagenda mu nsiko kubanga ono agambye twalumba essomero Headmaster ne tumusalako omutwe abaana bonna ne tubatwala mu nsiko nga bakyali bato okubafuula abayeekera. Abaana abo balagawa nga kiraga nti kuva mabega Mwami Museveni binaza bikola kubanga ono ayogedde yazirwanako era kaawonawo. Kaakati nno ng'essaawa zino Jeno Muhoozi mutabani wa Mwami Museveni yakavaamu ebigambo ebigamba tewali munnansi yenna ono nga si w'amagye obanga si musirikale wa poliisi agenda kufuga ggwanga Uganda kasaba nga Museveni avudde mu ntebe. Kaakati ebigambo bino okubyogera kitegeeza nti abijjidde ddala ku mwoyo anti gambo bbi ampuliriza ebigambo bitiisa wabula nga mu mbeera y'emu bannayuganda okwetolola Uganda tebatudde era bangi bali mu maziga bakaaba. Wabula vidiyo eno sooka ogimpere ekigalo era bw'obanga naawe oli mpya nkusaba osooka osabuswabinga ku mukudu gwaffe guno gwankyukakyuka guleeta mawulire gankyukakyuka gokka ag'omuntu oyo anyigirizibwa. Kaakati omulongo wase omuluutansozi yateekamu ku mafuta ne tunoonya bino byonna okubeera nga tubikutuusaako era ono amala ebizibu bya buli kkala. Bw'obanga olina tabbu yonna ewaka mu bulamu bwo bizinensi ssente byanfuna visa mpapula abali e Bulaaya ennamba eyo gy'olaba gwe kwokoona ku direct call oba WhatsApp ensonga ne ziggwa. Kaakati mukwano gwange ebya Jeno Kahinda Otafiire byongedde okulanda kubanga ono okulumba Jeno Museveni n'amugamba nti togenda ssebo kukola kyokola twalwanirira bantu. Ebigambo byonna bina ogenda biwulira kyokka nga mu mbeera y'emu Mathias Mpuuga ono yatuyana zikala wabula nga sinalandagga nnyo kansooke nkuzeeyo katono nnyo. Bannayuganda bangi basazeewo ne bagaa nti kabeerwale kabe Katonda Muhoozi tajja tutegeerera. Kaakati nno ebigambo byayogedde njagala nsooke mbikuweeko by'abantu 10 balambirira omu ku omu owulye bye baagambye ng'omusajja ono agambye mbwanaddamu okufuga ayina kuba wa magye oba wa poliisi. Omuduumizi w'eggye lya Uganda erya UPDF Muhoozi Kainerugaba ali mu kattunate oluvannyuma lw'okutegeeza nti tewali muntu wa bulijjo ajja kuddira kitaawe Mwami Yoweri Museveni mu bigere ku bwa pulezidenti tikubanga amagye tegayinza kukkiriza okuleka okumusenza oluti ng'ekikere. Mu kanyomero kaffe kano akamunnansi weeyogerere twagadde tumanye endowooza z'Abannayuganda ku bigambo bya Jeno Muhoozi Kainerugaba era abayise ku kibanja kyaffe ekya Facebook muteesezza bwe muti. Kamoga MK Kamulu ogambye nti omukulu ajjukire titwawona kawenkene eyali tatamiirako yadde eddakiika emu bweti. Kigozi Davis ewakiso kumbaawo ogambye nti mujjukire mutabani we yaliko omukulembeze wa Uganda omu eyagendanga e Makerere naye nga faculty gy'ayagala gy'asomeramu era nga talina amugambako yadde naye kati oyinza n'okulowooza nti naye yabulanga kitaawe. Kyate Ivan ogambye nti eyo ndowooza yenga Jeno Muhoozi naye waliwo kamala byonna nga ye Katonda.
Balemezi Robert Entebe ogambye nti omuntu bw'ali anakuta ayinza obutalowooza nti eriyo abalala ffe tugamba nti gambo bbi. Muwonga Alex ogambye nti ffe kye twasigaza kwe kutunula obutunuzi nga bwe tulinda oyo agula ensi yaffe eno Uganda, kubanga okuva omuyimbi omulo yalangirira nti kuba tugitunda ebiriwo kati biraga lwatu nti tetulina kye tubagamba okuggyako okulinda atuwaamu ezaawamu. Buyondo Kevin ogambye nti kale bo ab'amagye abatakkirize ensi bagenda kugikungula luliba olwo abaana oba abazzukulu baffe ne beesiima. Sozi Dennis ogambye nti siraba na nsonga etegesesa kulonda wano mu Uganda omujjudde bannamagye abalina emmundu n'obuyinza. Wamala Muwanga Javiire Nabbingo ogambye nti omuntu akyaweerereza mu kifo nga ekya CDF bw'ayogera bw'atyo n'asigala ng'ayinaayina omanyira ddala nti ensi yaffe mutonzi waffe yasalawo. Ate bo abateesa abayise ku kibanja kyaffe ekya WhatsApp muteeseza bwe muti maloboozi gammwe. Soke Vincent Munabukomasi mesezidde wano mu kibuga Kampala. Z'olumu ndowoozaamu bajje n'omuwoozi akola ku mitimbagano gye mu kutu gy'emikwanira wala. Oluusi yamuterayo ebintu ebyo oba akola ensobi kubanga olumu ebintu bya postinga ku mikutu gye bitwewuunyisa nga ffe bannayuganda era ne tubyekanga. Asiga Ramadhan mulamwa guno nteesa bwe nti timunnaye ejja n'omuwoozi kalina olugaba ayinza olowooza munnaye ebintu byansikirano nti Jenerali Kaguta Museveni wavaako yaddako naye ajjukire nti Amos Kaguta eyazaala Museveni Yoweri Kaguta yamusikira busikizi era ne bapulezidenti bangi baali badde balowooza nti abaana babye banabasikira oba ab'amagye. Nze Kanani ndi mayangayanga mu Gomba. Gino muhoozi waddembe okwogera endowooza yekimugamba naye tasaanye kwerabira ti omutonzi waffe yasalawo. Amayinda nze Mukasa Wycliffe nsinziire Kaliro Busoga. Zenteesa nti ku mulamu ogwo Jeno yagire yaabona nti amasannyalaze agazira ate emandwa y'ekika n'esalawo ogw'omuntu gw'erinnya ku mutwe n'oba olina ssente eddenkana dityayi nga tekwenze kuniina ku mutwe tesobola kuniinako. Kati musabire yaali atebenkere. Zowulidde sindowooza z'abakulu abaddukanya leediyo eno era sindowooza z'abakozi abaweerereza ku leediyo eno wabula ndowooza z'abannayuganda ku mutendera ogwa kinnoomu. Kaakati nno nga bwe nakusabye vidiyo eno sooka ogiwa ekigalo efune mileage ensi yonna etegeere abasajja bano ebigendererwa byabwe bwe waba walina kyasobola okubeera ng'akola kikolebwe tutangire ekigenda okugenda mu maaso kubanga wano wetwolekedde abantu bandibeera nga bayiwa omusaayi kyokka nga mu mbeera y'emu mukwano gwange atambula nange nga bwe nakunnyonnyodde nti ebyabagagga mu Kampala nabyo bizibu ddala. Kaakati omusajja ono omugagga amanyiddwa nga Haamu era nga bannayuganda bangi bagamba nti omusajja ono mugagga naye mbwe ebyobugagga byalimu mbwe ebisinga si bibye wabula bw'ombuuza nti ani nnyini byo nange nja kugamba nti simanyi mpulya buulizi mbu baamuteekawo nga kifaananyi mbu naye akuuma bukuumi mbu naye kirabika ayina gy'alipootinga. Kaakati n'essaawa zino waliwo bannayuganda abatandise okubeera nga bakompuleninga ku taata w'omusajja ono amanyiddwa nga Haamu oba muyite Hamisi Kiggundu nga bano bagamba nti kaakati bano okubeera ku mataka gaabwe oba ku ttaka lyabwe kaakati musangu. Omugagga kasita nga alina ssente ettaka eryo n'azikuwa n'oligaana olwo aba yolekedde okubeera ng'ettaka eryo alitwala kifuba. Kaakati nno omusajja ono avuddeyo nga bw'omulabe mu katambi nga katandika naga nti taata wa Haamu oba Hamisi Kiggundu akolera ku Mukwano Arcade lwaki mwagala okutusindiikiza n'okutugoba ku ttaka lyaffe ffe bannansi n'okulitugulako ekifuba wadde nga tetutunda. Njagala okimanye nti bannayuganda bangi abazze nga bakaaba nga bagamba nti gavumenti eno ezze bagoba ku ttaka era n'abantu ssekinnoomu bazze bagoba nnyo abantu ku ttaka era nga bangi abagobeddwa ku ttaka bagamba nti abasinga okubagoba ku ttaka balina akakwate ku State House oba ku mwami Museveni. Kaakati nno Hamisi Kiggundu ebigambo birungi si birungi kubanga bino biraga nti birimu n'okutemula okutugumbula bannayuganda osobole okubeera nga munnange ettaka balyeddiza kasita agaanirawo mbu omusajja waliwo gwe batta ku ttaka lye basobole okubeera nga balitwala. Omusajja yali amanyiddwa nga Kaweesi. Kaakati nno njagala neegatteko nga bulijjo enkola yaffe bweri tugende mu bwino ono ensi emutegeere naawe omutambuze Hamisi Kiggundu ne taata we ebikolwa bye bakola okubeera nga bagagga nga bali ate kaakati birimu okubeera nga mulimu okuyiwa omusaayi gw'abannayuganda bo bano okusigala nga beegaggawazizza n'okufuna ebyo eby'ekifuba ba eby'empaka. Hajji Aruna Ssegawa taata w'omugagga Hamisi Kiggundu abasinga gwe bamanyi nga Haamu okolera ku Mukwano Arcade ne bbulooka wo
Walukagga Nassa eyeyita Haji awangayira mu tawuni y'e Kalungu. Nzize ngugulana nammwe ku ttaka okuva mu mwezi gw'okubiri mmwe lye musuubira nti mugenda ggula ku mpaka ekitajja kusoboka. Okuva mu mwezi gw'okubiri nga muyambibwako Sidi ow'ekyamuliibwa mwagala okutwala ettaka lyaffe eririko amaka ga kitange n'ebijja erisangibwa e Kabukunge ku buloko 219 ploti 18. Nassa njagala okukubuuza, ani yatta Kaweesi abasinga gwe bamanyi nga Kawenja? Bino byonna byatandika nga mutwala enju ya jjajjange Yokaana Mukasa nga mwekobaanye ne Sidi ow'ekyamuliibwa, era enju eyo mwagikoonawo. Wabula mu process egigula Kaweesi yabeekiika era yali abalemesezza ogigula. Kaweesi n'akwatibwa ngadde ewaka nga bagamba amenya amateeka ga COVID-19, abalala nga bagamba nti yakwatibwa n'enjaga n'akubibwa mu kkomera e Kalungu. Bwe waayitawo ennaku amawulire gaafuluma nga bagamba nti Kaweesi yeetugira mu kkomera ly'e Kalungu ng'akozesa akawuzi k'engatto. Era ebyo olwamala okubaawo Kaweesi ng'afudde, tumaze n'omuziika. Diiru ez'okutwala enju ya jjajjange Yokaana Mukasa ne zikutuka, ne mugitwala ne mugimenya n'ogimenya. Essaawa yonna nzijja ku poliisi e Kalungu kufuna ripooti ku nfa ya Kaweesi. Singa ndizuula obujulizi bwonna nti muyina omukono mu nfa ya Kaweesi mbatwala mu kkooti. Haji Ssegawa, oli musajja mukulu ow'ekitiibwa, omugagga ennyo ow'obuvunaanyizibwa, abaana bo bakulu n'obugagga bagagga, kitova ku mmaali y'abaamulekwa. Basajja mmwe eddiini gye mulaga, nze nakulira Mbasiraamu, abantu balamu, abasembeza, abaagala buli muntu ow'eddiini yonna, naye mmwe eddiini gye mulaga kungulu, lwaki si gye muyina munda mu mitima? Haji Ssegawa, wategeera nti ettaka lye weesibyeko eririko ebijja n'amaka gaffe ly'abaana ba Ssemanda, naye olemedde ku ttaka ly'abaamulekwa. Oyina obusobozi obugula ettaka mu buli kitundu kya Uganda ky'oyagala n'obunene bwonna bw'oyagala, naye ettaka eryaffe walizuulamu kyama ki lye weesibako? Twakugamba nti ettaka tetulitunda, era ne tugamba nti Sidi ow'ekyamuliibwa yakyusa ekyapa kyaffe nga situmanyi, naye n'ogenda mu maaso okukola ddiiru naye mutwale ettaka lyaffe. Oyo bulookawo Nassa yankubira nga ntiisatiisa, era bakaneegezaamu okunkwata emirundi ebiri nga baagala okunjwetekako ebisango, naye bakyannemeddwa. Ate era muligenda okulowooza nti munkwata ng'ensi kakati ndowooza owulidde era otegedde ebigambo bye tujja nga twogera, bye tujja nga tubagamba nti tewali institution n'emu yeetongodde wano mu ggwanga Uganda alina ssente asobola okukozesa amaanyi n'okukozesa ssente z'alina okunyigiriza n'okutulugunya oyo omwavu atasobola kubeera nga munnange agulirira olw'ekyo kyaba alina oba olw'ekyo kyaba ayagala. Kakati nno tuzze twogera enkya n'eggulo. Kakati omusajja oyo y'omu ku basajja bagambibwa okuba nga balina ssente, Hamisi Kiggundu, naye ekisinga okukwasa ennaku oba ekyewuunyisa, taata we yennyini kakati ate yali ku bantu bannayuganda yatulugunya olw'okuba nga alina ssente okubeera nga akyusa ebyapa, era ono n'agula abantu ku kifuba, oba oyagala oba toyagala, okusinziira katambi ke tuva okuwulira era ke tulabye. Omusajja agamba nti baamugamba balina okugula ettaka eryo kifuba ddembe yagalagaana, era kaakati nno ne batuuka n'okubeera nga bakyusa ekyapa mu mannya
agaabwe ge baagala ono nga tabawadde lukusa. Kyannaku nnyo okubeera nga gw'oli eno olowooza nti olina ekyapa naye ng'ate ekyewuunyisa ekyapa kyakyusibwa dda era kiri mu mikono gya muntu mulala, kubanga era incident nga zino tuzze tuziraba n'osanga ettaka nga ziriko ebyapa 3 oba ebyapa 4 ku ttaka limu. Kaakati nno omukulu ameddwa nga Major General Kahinda Otafiire ebigambo bino bwazze nga abiwulira ogatteko ebyokwagala okukyusa constitution ey'Abannayuganda balekerawo okwerondera omukulembeze ng'omukulembeze ono alondebwa parliament ey'eggwanga Uganda. Ono waayawukanidde ne Mwami Museveni n'agamba nti nze ekyannwanya kirala nnyo naye kakati bwebanga gwe kyopuleyinga kirala nnyo kikwasa ennaku tetuyinza kukwatagana, nze siyinza kukkiriza era bino byonna bikole wabula ensi bwerikyuka nze Bannayuganda mbagamba olunaku olwaliro nti sirinaawe sikuwagira ku byokola ebyange bye nalwanirira byaggwa dda kuba Bannayuganda ddembe lyabwe. Tukwatagane tuyingire akatambi kano nako tukalabe ebigambo tubiwulire. Ono mwenna mu Major General Kahinda Otafiire Civiliano Nteerya Ntama abyogedde. Major General Kahinda Otafiire avuddeyo n'ategeeza n'agamba Kahinda Otafiire avuddeyo n'akiggumiza n'agamba nti Bannayuganda balina olukusa okulonda pulezidenti waabwe. Otafiire agamba nti Bannayuganda yonna gye bali basigaza olukusa ne right okulonda pulezidenti nga si byababaka ba palamenti nti balonze. Era abudde n'ategeeza nti obukulembeze bw'eggwanga si bwa Mwami Museveni. Presidency does not belong to President Museveni. Eyo entebe si yiye ya Bannayuganda gwe basiimi gwe balonderamu. Kahinda ono Otafiire abadde ayanukula ku bigambibwa nti abantu baagala waliwo move mu palamenti nti egenda okuleetebwa nga kulembeze balonda mulonde babaka ba palamenti. Otafiire agamba nti nedda, ate n'ekyokwata omuntu omuteekewo ng'omusika ekyo nedda, nti obukulembeze si bwa muntu bwa Bannayuganda balina right okulonda. Otafiire agamba nti bye byabalwanya. Abudde agamba nti okumanya obukulembeze si bwa Mwami Museveni bwa Bannayuganda eyo entebe nti si ya balonde singa ebadde yiye singa tasaba kalulu naye okumanya nti si ye ensonga lwaki nti ekisaanye bwe kiggwako addayo n'asaba akalulu. Kati agamba nti ye tasobola kukkiriza bya Bannayuganda kubajjako right okulonda nga bwe biwulirwa nti mu palamenti bikola ki bireetebwa. Njagala kuwa Kahinda Otafiire ono generali owulire ebigambo byazzayogera. Avumirira ekyokwagala okuteekawo omuntu yenna asikira omukulembeze era avumirira ekyokuggyako Bannayuganda eddembe lyabwe okulonda nga bwe twongera okuleka nti tubiroba atuliriza wenna woli ng'ogoberera Pal FM. Kahinda Otafiire lately ayina engeri gy'abadde agenda maaso n'okuba nti ayogera ebimu ku bigambo byenjagala okuwa. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Njagala kuwa ebimu ku bigambo bya Otafiire bino byazzayogera akaseera si kanene emabega. Ebigambo bye bibadde nga ebiri nnyo ku sayidi y'abantu. Temukkiriza bakulembeze babba nga bagamba nti babbira mu linnya lyammwe. Don't allow people to tell you we are stealing on your behalf. Leaders don't steal. We don't elect leaders to steal. Abakulembeze tebalina kubba. Nobody was the assault should glorify corruption. Oh, that this person stole and shared with you. No. Omukulembeze natabagamba nti mbabbira simanya biki ebitemubikkiriza. Otafiire. Because if you say so and so son will take over from the father, his son will also want to take over from kakati lumu avaayo agamba nti omuntu bw'agamba nti simanya taata bw'anaavawo omwana yaba atakinga over kati omwana ate naye bw'anaazaala nga naye aleeta tunaabeera ku ekyo nti buli omu mwana taata. Because if you say so and so son will take over from the father, his son will also want to take over from his grandfather, then there will be Sultan. There will be Sultan number 1, Sultan number 2, and then the whole essence of democracy for which we fought will be lost. Bw'ogamba nti omwana asikire taata bye tuwalwanirira ebya democracy byonna bijja kuba bifudde
Let there be fair competition, including General Muhoozi. Let him prove to Ugandans that he's capable. Omuntu olina kulaga bantu nti osobola si byakusikira buno si bwakabaka. We fought for democracy. Okusinziira ku Otafiire kakati ku nsonga eno aga nti ffe twalwanirira demokrasiya. We fought for democracy. The right to choose my leader. And on this, I have heard voices in parliament saying the president should be elected by parties. David, I respect that view of yours, but I don't share it. Tell your colleagues who are peddling that idea. Okusinziira ku Otafiire agamba nti kimenya amateeka abantu okudda mu parliament nti nga bagamba ebibiina by'obufuzi bya birondo omukulembeze eggwanga kimenya amateeka. It should be humble enough to understand why those of us who framed the constitution said the president shall be elected by the people and not only the people but with 51%. Otafiire atuliriza agamba nti abaaliwo nga tuteekawo ssemateeka ono omujja eggwanga kwe litambulira twagamba nti pulezidenti alina kulondebwa bantu ate si kumala galonda nti simanya buli omu alondeddwa ng'owezezza n'ebitundu 5 mu kimu. Kati atuliriza nga biwulirwa nti Nobert Mao essaawa yonna agenda kutebolenga bill mu palamenti y'eggwanga nga bannayuganda tebakyalonda nga palamenti biggwera eyo. Otafiire avuddeyo n'agamba tekisoboka. Kano Dr. Kizza Besigye omu ku balwana ne Otafiire mu nsiko yevuvuddeko ayina bye yayogera. These days I've been seeing my brother General Otafiire. Ennaku zino ntera okuwulira oba okulaba General Otafiire ng'ayina by'ayogera. Lamenting, saying, how can you bequeath the leadership of Uganda to your son? This is unfair. Me, I am not going to bequeath my constituency to my son. Why are you doing this? I'm glad that at least he's talking, because there are many inside there who are just watching and completely. Okusinza ku Besigye agamba nti ennaku zino omulaba naye ndi musanyufu nti kale ye waakiri asobola okwogera. Silenced, they can no longer. Kubanga waliwo abatasobola yadde okwogera. At least he's now still talking. But it was the same people that we told this thing is going as. Naye era Otafiire y'omu ku bantu be twagambanga nti ekintu kikyama. Let's fight now. Tulwane kati. Until it grows wings and horns and other things. Let's fight now. Said, there is time limit. Time limits. When you are seeing all of these horns growing, going for you. Okusinziira ku Dr. Kizza Besigye agamba nti nabagamba nga tulwane nga bukyali ng'ekintu kinnaba kugejja kikuze kakati kirina ebiwaatiro kimeza amayembe. Kakati ate Otafiire abiraba kati naye nabagamba luli nti mugire nga bo bawooza nti kasa waliwo term limits kakati ekintu kitabuse. Otafiire ayogera kati naye nabagambanga nti banaye bye twalwanirira tubivuddeko tubeeko ne kye tukola nga bagamba nti naye kakati kirungi nti abiraba era asobola okwogera. Kakati nno kiri eriffe okubeera nga abasajja nga bano abatembeeta ebiteeka nga bino mwenna muwulira ebiteeka ebirala mpuuga byajjazunga nabyo ng'ono ekyamutwala mu paliamenti oba omulimu gwamutwala mu paliamenti yaguvaako dde ogw'okusaavinga bannayuganda bannamasaka abaamulonda kakati ng'ali eri ayisa buyisa bivvulu kubanga oluvannyuma lw'okubeera ng'alya ensimbi ezikwata mu bukadde 7 ensi n'emutegeera kakati ono ensonyi yazinaaba era atambula bukunya bute era nga ne byakola byonna biraga nti yeekaza bwekaza kati okuva olwo yatandika okubeera nga mukwano gwange ampuliriza emusajja yakolanga ebyensa eyogeranga ebigambo ebizimba ensi abantu gwe bali bakkiririzaamu kakati byonna yabivaako dda akola gaddi byengalye nti waakiri okwonoona naye nga njogedde nyina okulwana mbeerewo erinnya bwe lina ne mukola mu bulungi waakiri n'alikola mu bubi kakati nno mwawulidde aba DP buloko nga bavuddeyo bagamba nti baagala balonda empuuga ono mbw abakwatire omumuli okwesimbawo 226 wabula bino byonna omusajja ono Mathias Mpuuga yagambye mbu ye tanaba kubeera nga abirowoozaako naye kino kyandibanga kya mirundi 2 okubanga yatumye abantu bano kubanga abantu bano bampuuga ne ba DP buloko bonna be bamu ne DP yennyini okutwaliza wamu kakati kyangu nnyo ono okubagamba nti mugende mu kuba olukuŋŋaana mwefuule abannonze nze neefuule agaana oba okubanga abasajja bali mwenna mwabalaba naboogerako abasajja bamayike mabikke okubeera nga baweebwa ssente nga bwe bagamba nti abasajja bano baba obuwumbi 3 kakati ssente ezo nga balina okulaga accountability n'okumatiza Mpuuga
abeere nga yeesimbawo nga tali mu National Unity Platform. Kakati ebigambo bino byonna okubeera nga bituukawo waliwo abakubi ba ttooki abaabiraba edda ne bagamba nti bano abasajja enjogera gye boogeramu Babedi Bwanika, Simanyi Bamabikke ne Kakiriki kaabwe konna oba kagulupu kaabwe konna baali adda ssente. Omusajja ono yayogera ebigambo nga n'abantu bano ssente bana bakwera nga bazirya. Kati njagala oli ebigambo bino omanye nti mu nsi muno mulimu abantu abalengera ne bakuba ttooki gw'obadde tosuubira. Now kati abo bonna b'olaba beerumaaluma Walter Lubega Bamabikke balooya abasinga baatagetinga okuyingira NUP ng'ekibatwalayo kufuuka banene baayo nga batunuulira Robert Kyagulanyi ng'omudongo era bamanyi kijja kubangwira okumenya omudongo bo bafuuka abanene b'ekibiina ekyagaanye akati bwe kigaana bebo boolaba bagenda bawaguka banoonya we bajja eno bigaanye that's it. Obadde oyogera ku ky'emasaka ne bawulira nga beererejja abayita abanene b'e Masaka gundi Mathasi Mpuuga n'Abedi Bwanika ne bawulira nga beererejja abayita abanene b'e Masaka boko kwererejja ne kwali kwererejja kwennyini olwayo ojja kulaba ekinaabaayo of course tukirabye kitegeera kwali kwererejja gwani nze njagala nkubuulire nti singa Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi yamanya ensonga ya Mathayasi Mpuuga n'atabaako kyamukola singa kati nange ne mala nkimanya nti Kyagulanyi yasirika nga Mpuuga bbye NUP nandigivuddemu nenkola ebyobufuzi byange nga independent person. Kankubuze Mwami Kayiira Abedi Bwanika ensonga ze yali alemeddeko nti yali mu kutereeza kibiina within the party temwazitwalanga nsonga mu kuyita kwererejja okutereeza kibiina kwekola okutereeza eki ogambye abantu nti mu gavumenti eyaffe temujja kuba bubbi n'akamu oweereza omuntu okukola ne bano ku lwa capacity ye gy'akoleddemu nga leader of opposition atandise okuba mu ngalo olwo gavumenti gy'osuubiza abantu yeeriwa bateriiwo nkugambe Kyagulanyi singa teyakola ekyo nali nangirya mu butongole nga nsuulawo ttawulo era bwe yakikola mu bangi abaali banenyanze nakuba mu ngalo nengamba olaze kyetugamba abantu kino kigenda balekawa Mathasi Mpuuga n'Abedi Bwanika those are political failures. Those are political failures. You know, nga wegambye nti baayingira ekibiina nga balowooza bagenda kuzanyira ku bwongo bw'omudongo Kyagulanyi actually Bobi Wine sina Kyagulanyi eyo ye mentality gye bajja nayo batuuse ne basanga omusajja nga talumikako. Njagala nnyo enkola Kyagulanyi gy'akolamu ebintu kuba naye bwe ntera okukola struggle zange. When I'm in the struggle, tense struggle, mbeera musirifu. Seldom okuvaayo nkola statement ate wembeerayo kola statement ebeera strong. Bayina wetayogedde nnyo abalese ne beekuba ne babakyaza wano ne babakyaza wali ye yalabikamu katono awo ebbugumu ne litandika amalala mangi tujja mugolola ettumba. Yes. She did not shout back. Naye bino nga ndabanga ebyo babireetera pata okugiteeka ku ngulu aboogera nga tulowooza ba munda olina gonyumiriza ani mupozi gongaye gwe baawa ebimundu gonyumiriza Abedi Dr. Abedi Bwanika yakyali namunkekeera omutaka we namunkekeera ne bawaya nga enteekateeka yonna yakulivula NUP. ekitegeeza Abedi Bwanika buli gyali ku mention nene nnyo n'okutemula asobola okutemula mu byobugagga ebyamuweebwe namunkekera mulimu n'akapisito saleya mukwasa pisito nze ngambye namunkekera nze nange nenjogera gwe ndowooza we namunkekera ebyo gw'obyogedde nange nendowooza gwe namunkekera nange nenjogera sala te sale mazeyo erinnya namunkekera nga kyalo kinene. Kakati nno mukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi gwa EKTV. Bannayuganda mwenna abatugoberera bemmanyi ne besimanyi okuva ebule n'ebweya mbatumiddeko nnyo. Bishop Joshua Gwanga lya USA nawe nkutumiddeko nnyo ku ssamukwano gwaffe JS Wamala weebale nnyo bali ddala mirimu gy'otuusako engalo ku ssa ttiimu yonna Haji ne Hajatiwe
mwenna mbatumiddeko nnyo. Omukyala Emily eggwanga erya Switzerland nkutumiddeko nnyo ne maama mundabire kosa omuto mbatumidde nnyo. Mwenna abatugoberera mu ggwanga erya Belgium ab'e Denmark King Saha essaawa yonna abasalakaawo ampuliriza mulina okubeera nga mutegeeza bannammwe nti King Saha agenda kubasalakaawo e Denmark essaawa yonna luwogome. Kakati nno omulongo wase omuluutansozi azzeemu n'akutegeeza nti embeera nga ekuzitoweredde kuba ku nnamba zino akalango kano njagala okawulire ate bwe tukavaamu oluddemu luwogome kubanga abasajja bafuusa abasajja. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu luutansozi akusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinesi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Lwaki bamuvinga biiru ey'okugjawo video yino nno netandise mwe muve mu nseko. Lwaki baagala okumuvinga biiru ey'okulondera mu palamenti? Bali mu kuteekateeka, bali mu kulaba bannayuganda ba East Africa n'ensi yonna egenda kyogerako ki. Museveni ateekateeka okutabangula eggwanga mu bintu bingi nnyo. Eno ye meeting gye baabaddemu bibino ebiri emabega waakyo. Baagala okunyiiza ennyo Abannayuganda nga bateekateeka ebyo ebyokugikwatako. Kyova olaba batusindika nnyo okututwala mu kulowooleza mu kulonda akalulu simanyi mpuuga agamba aleeta electoral reforms. Lumwa Richard agamba mbuno aleeta electoral reforms. Mawube agamba aleeta electoral reforms. Owulira bwe bakipikaapikaawo kate tubadde tuli awo mbu DP Buloko yemaze okufuna candidate waayo ye Mpuuga. Owulira ate eri bagenda kujjawo okulondera mu palamenti. Gundi abantu okulonda bakiteke mu palamenti. Olaba bwe batugatta obwongo speed eyo biki ebiri emabega waabyo biibino wano. Ate network ebadde kinaawe. Ebiri emabega waabyo biibino. Bali mu kuluka olukwe luno lugenda kustandika n'essaga empitirivu ennyo mu Uganda. Nga bw'olaba ekibadde mu KCCA era ekiri mu KCCA kigenda kutambula mu bitongole byonna era mu bbanga ttono nnyo bwe muba temumugjeeko leero oba enkya emisaala gy'aba civil servants gyonna gigenda kubula. Bamale omwezi nga tebafunye musaala bonna buli kitongole mu education mu magye mu poliisi emisaala gibule. Gundi oyo bamuyita ni software oyo akola ku gundi eyo ogaba emisaala byonna bife byonna byetabangule sente zibule batabangule ebintu byonna. Ministry of Water ne Water Authority simanyi Sewage Authority bikyankala n'abantu babenga tebalina mazzi amasannyalaze gaveeko ebintu bijje Uganda bagishatinge down indirectly. Emisala gibuze buli muntu awulira obulumi muwulire bulungi bino bye bibagoba. Lwaki Kyagulanyi afuuse ensonga, revolution efuuse ensonga, bawulira obuyinza bugenda, baagala obuyinza okusigala mu bo. Bagenda kukola batya? Bagenda kucyankalanya ebintu byonna software yenna amasannyalaze amazzi abafuna emisala gya gavumenti amagye g'ekyange poliisi y'ekyange ebintu by'ekyange nnyo. Kakati bwe bimala okutuuka awo nga bimaze okutuuka awo wennyini waliwo ekintu kye bataakutudde eggulo biri ebintu ebibiri tebannasalako kimu. Kati bwe bimala okwetabangula bityo Muhoozi aveeyo nga CDF
awambe eggwanga. Kati kye batakkaanyizaako awambe akwate Museveni yefuula amukutte amusibire mu State House gy'anaaba alimu oba Nakasero efuuke ekkomera lya president abaddeko amuprotectingiraawo, oba Museveni afune olugendo abenga afulumye ebweru w'eggwanga Muhoozi awambe. Muhoozi bw'awamba bino byo bamaze ddo bikkaanyaako. Oluwamba bw'ati akwate Salimu Sale. Salimu Sale wagenda omuteeka wateeketeeke naye ng'amuvunaana ensimbi z'abadde akozesa n'amaanyi na biki okudibaga ssente za gavumenti. Salimu Sale yazijjawa. Omwana akwate taata we Salimu Sale, akwate Sodo, akwate Toyota, akwate abanene mu gavumenti abalidde enguzi abali mu sikando. Olwo ng'obulumi buli ku buli muntu, jjukira amazzi, amasannyalaze, emisaala. Muhoozi awambe. Kati atandika okutereeza ebintu. Bagambye bino ebintu Museveni yabadde abategeeza engeri gye bizze bikolebwamu nti bwe baali baagala obuyinza obutwala baali tebasobola butwala mulundi gumu, bajja babuwozaawoza mu myaka gya 70s ne 80s awo lule binayiisa muwanga, naye nga be balimu nga bwagala kujja eno muba Museveni kati bujja buwolaawolamu. Era ne bagamba nti ne ku luli Abaganda ye yali pulobulemu ne kakati Abaganda ye pulobulemu. Nti kati Muhoozi bw'awamba tajja direct mu buyinza, akwata Omuganda amuteekewo naye babenga bamuliko closely nga e Rwanda bwe bakola Bizimungu. Bakagame bino bye byabadde mu meeting zaabwe. Bizimungu Bakagame bwe bawamba e Rwanda, Kagame teyagirawo mu ntebe, yasoka n'ateekako Bizimungu ne Bigiramungu nga be bali in charge. Bagenda baseetuka mpola, abajjawo mpola, kubanga baali Bahutu nga yali eno naye nga ya controllinga indirectly. Kakati oluvannyuma Kagame n'akwata ekintu takitanga paka kati nti kati ne kakati olw'okuba Muhoozi tayagalwa ekijjo mwagaza abantu ng'akutte Salimu Sale naye egenda kuba ddiiru. Muwulira obuyinza bwe bubazitooweredde. Agenda kukwata Salimu Sale, akwate Sodo, akwate Toyota endulu zivuge, akwate ababbi bonna mu gavumenti, akwate baminisita endulu zivuge, ateekewo akakiiko okunoonyereza mu buli sekita, anoonyereze ku madda zonna ezibadde mu Uganda, ripooti ezibuze, ekyakikole. Ate abasibe ba political prisoners bonna abate, n'abantu bonna amakomera abate, ate abasibe bonna. Kati bw'amala obbata olwo nga kuliko Omuganda ono bagambye bawe Katumba Wamala kuba asobola okugatta buliigi, babeere nga bakulembeze Katumba Wamala naye nga bamumonitaringa closely. Muwulira ebigambo byenjogera. Ne bagamba bwe bati, ne baleeta examples nyingi bwe baleese ebyaliwo mu 7 ne mu 8, ne baleeta ebyo ebyabalule ne Binayiisa ne bannaabo abaali awo, Sageeza ezaali awo bamuwanga. Awo bonna nga Baganda be bagiriramu. N'amuwa ne baleeta ebyokulabirako bya Traore owe Burkina Faso, yes, Burkinabe not so, owaba Burkinabe ne Dumbaye nti ewaabwe yafuuka hero. Era noono Muhoozi atambulire mu bigere by'Abatraore, mu bigere by'Abadumbaye, nti kati ekyo ateekewo inquiries ku ttaka kuki obuyinza asooka bulemere between 5 to 10 years. Nga Museveni bwe yatukola mu 9 mu 8 nga yakajja yateekawo Constitutional Review Commission n'atufuga emyaka 10 nga tetukutteeyo.
kati olw'okufuukuuza ebintu bingi nnyo nti ate ba political prisoners bonna ateekemu ababadde abakungu ba gavumenti eya kitaawe bonna abaggalire bw'atyo bw'ajja okuwininga emitima gy'abannayuganda. Kati bino byenjogera gye bali kakati embuto zibatokota mujja kikakasa. Naye ebyo bigenda kujja luvannyuma lwa ssaga nti kati olumala nga poliisi nyiivu tebalina misaala, amagye manyiivu tegalina misaala, kati bw'anaawamba abizze bafune emisaala gyabwe gyonna emikadde, abalyake bonna abakwate, akwate bannabyabufuzi, akwate ababadde bannabyabufuzi mu gavumenti ya kitaawe. Kati nga ye Museveni ali bweru nti ajja kuba afulumyemu eggwanga nga bwe kyali ku Obote, oba amukwate amuggalira awantu. Muwulira kati omutabani bw'atufuga 5 ku 10 nga tetukuteeko nga tetukuteemu ng'akyatereeza ggwanga mbu kubanga kitaawe yali dibaga nnyo. Nti kati mukugira mu biseera ebyo nga Muhoozi awambye obuyinza ate muka demokrasi nga Museveni bwe yatukola nga yakajja mu gy'ekinaana